Abatuuze ku kyalo Wandege ekiri mu ggombolola y'e Bugulumbya mu disitulikiti y'e Kamuli bafunye obujjanjabi obw'obwereere mu lusiisira lw'ebyobulamu olutegekeddwa abazira kiso okusobola okubajjanjaba endwadde ezitali zimu ezibamazeeko emirembe. Akuliddemu enteekateeka eno Robert Kakulu agamba nti eddwaliro lya gavumenti liri wala n'ekitundu kino ng'abantu batindiga engendo okusobola okufuna obujjanjabi kyokka ate bwe batuukayo tebasangayo ddagala nga kye kyabawaliriza okutegeka olusiisira luno okuyamba abantu mu kitundu kino. Nga bwe kimanyiike amadagala agaba mu ddwaliro lyaife kigamala ate olugendo olw'ebyalo ebindi okutuuka ku ddwaliro luwanvu ino nti abaana bangi abalwalira mu kyalo nga tibasobola kufuna bwidandabi obubamala n'abandi tibatuukira ala mu malwaliro. Aye ku mbeera y'okulya obubi save yaife yazuula nga about 15% ku baana abajja mu ddwaliro e Bugulumbya bali malnourished. Ono agasseeko nti olusirika luno lw'abaana okuva ku myaka 5 okudda wansi kuba be basinga okutawaanyizibwa endwadde mu kitundu kino n'okusingira ddala ey'okukonziba ng'eno eva ku ndya embi z'agamba nti ziyinza n'okubaviirako obulemu. Ab'emyaka 5 okukka wansi olwaleero mu Bugulumbya yona yona tusuubira nti olunaku olunagwira nga tulina abaana 10 betusobola okukolako emikolo okwidandaba n'okubona birwaire ki bye balina n'okubawa kumere singa nga bazuulibwa nti balina endya embi okuva ewaibwe. Bwali obubi asobola okulwala fizikale yalemala. Omwana bwali obubi kimanyiike nti obwongo bwe busobola obutakola bulungi. Omwana bwali obubi asobola okulwala endwaire zetweta chronic diseases. Yatwala eddwaliro ly'e Bugulumbya era nga yakuliddemu abasawo abawadde abantu obujjanjabi nga Harriet Nakyomu agamba nti bazudde endwadde nnyingi mu baana bano omuli ey'omusujja gw'ensiri, ekiddukano, pneumonia kw'ossa n'abaana abakonzi by'olw'endya embi. Irala endwaire tuli kuyidandaba ne kuzuula nti abaana abasinga bali pneumonia twabanga tona tulichibona nga abaana majority betuli kuyidandaba bali ni malaria ate abali baba n'ebintu. So tuligaza ko kuyidanda tulina abaana abali ni malnutrition. Malnutrition no tulina kyetweta mam ni samu. Ate tulikweyagana nga abaana baife abamu kubo bali ni samu. Aba mam sobola bakansolinga twabegereza kundiisa baba nga abaana bano basobola okuvaayo. Robert Mpadire nga yakulira abasawo b'okubyala bamanyiddwa nga Village Health Team mu ggombolola y'e Bugulumbya ategeezezza nti abantu ku kyalo kino bakomadde okugenda mu malwaliro olw'olugendo olunene lwe batindigga okutuukayo ate bwe batuukayo ne batasangayo ddagala ng'agasseeko nti ensonga lwaki obulwadde bwegiriisa nnyo ku kyalo kino. Abantu ebiseera ebisinga bungi bajja mu malwaliro gaife aga gavumenti kibaagaanayo eddagala ebiseera ebisinga bungi. Eddagala lidda kiseera ate kabiri lyagaawo. Ensonga ey'okubiri abantu baabo obukiriniki bwaife buno obw'omu byalo bwenda ssente ze baba bazira. Ekyo kyaga omwagaanya endwaire okuboneka nti zeeyongera mu byalo. Babatuuze abaganyuddwa mu nteekateeka eno bannyonnyodde ekibagaana okugenda mu ddwaliro lya gavumenti nga nabo ensonga ya butabaayo ddagala ng'ate n'olugendo luwanvu. Wano kutuuka ku irwaliro ery'Igoloza waliwo about 3 kilometers nga ekiba kizibu eno abantu okuva mu kyalo kino Nawanende muluka mulambo ogulina ebyalo 9 okujja ku Igoloza ery'irwaliro okufuna obwidandabi. Frank Muganza yakusakidde eggulire lino ku Lwakes TV agaleero.